Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale kulamusako wena ali ku mukutu ogwa There Is Still Hope ali mu ggwanga Uganda ate n'awali mitala amayanja we bali kuba nga ate otugoberera Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi tukuddiza ekitiibwa n'amatendo twaliza omwoyo omutukuvu kutuluŋŋamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde amiina era amiina ddala. Kale badde ntambulatambula nayangwa ku musumba Aaron Mutebi Is it Miracle Center Ntebe something like that. Bambi butambi bwe ne bunkolamu nnyo omulimu nendaba nga kinkutteko nnyo. Kyemmanyi nawe oyinza okuba ng'oli victim abadde ayogera ku bakyala abayisa mu baami baabwe olugaayu abatabawa kitiibwa naye ng'ate tomanyi omwami oyo embonaabona gy'abonaabonamu ng'agenza okuba ng'anoonya ekyokulya. Awadde example nene abaami abakola ki bavuzi ba booda bambi bavugira mu bugubi kiro abeera mu buzibu gw'oli ku TV waka otudde olaba kazannyo bambi ye yali eri tamanyi gwavuga oba mutujju tamanyi gwavuga oba mubbi ye ali akolera mu kukkiriza n'akomawo n'omutunuulira kiziimuziimu notamufanako. Nawe example kuba abazimba bapoota omwana n'ayambusa seminti ku kalina ey'okusatu n'ayambusa omusenyu nadda ewaka n'omutunanga missed call. Okitegera nga missed call gw'oli waka oli ku TV oli ku WhatsApp oli ku TikTok bannaaye simanyi sooka owulize obutambi obwo tabe obuwa obudde mulimu ekyokuyiga kinene mulimu ekyokuyiga kinene. Basisita bange bannange tukyuseemu tubanga tubadde tweyisa enneeyisa efaanaganako weetyo tukyuseemuuko. Genda ku site yangu laba bana basindika wirubalo n'omwana gwe bayita Don. There is a boy called Don. Yeetikka loole y'omusenyu n'agijjawo olaba emmotoka ya mukyala Mutebi n'agyambusa waggulu in one day. Carries a sand from there up to up mu lunaku lumu. Ate ng'agwetikkira mu kidomola kino ekisena amazzi akisalako toopu ya waggulu nga baguteekamu n'ayambuka amadaala. And he goes up on the stairs. N'ayiwayo baabo n'ayambuka amadaala. And he goes up. You don't know how those people suffer. Temumanyi bantu abo bwe babonaabona. That is Rainbow Christian High School. You don't know how they suffer. You don't know temumanyi. You don't know how they suffer. You see kye bayitamu. Oyo gwe bayita Doni. Oyo yayitibwa Doni oyo. Laba oyo. Look at that one. N'addayo eka. And he goes back home. Omukazi n'amutuulira. And the woman looks at him. Bakusambe. Let him kick you. Si musungu akusambe. Let him kick you. Ate akwetwalire mu ddwaliro. And then take you to hospital. Bakazi balina akajanja. Women you don't know how your husband suffer during the day. Some of them are abused by Indians. Abamu bavumibwa abayindi. Look at this Nile Park. Where akola mulimu wano mulimu ki daye wamwetolo mulimu ki gwokola wano de wamwetolo spits noteeka n'omukazi n'akufunira nga atakulaba. And then you go back home and the woman looks. Let him slap you. Munyiza oluyi bakwongere n'olulala ne bw'onodukira wa pastor sijja kuyamba. Even if you run to pastor I will not help you. Sijja kuyamba. I will not help you. You be beaten. Ojira akajanja. Mwana bakazi abafumbira abasajja bavuga boda. You who married boda. Baba mwe balita mu biso by'abantu abagala kukola boda zaabwe. Babateje ebiso bagala bafumita omukazi n'omusajja n'akumawa waka n'ali mwana okumuwa amazzi mu kubanga vuga boda akusamba omugere. Your bodas they want to stab them at night but you samba olwakwongereko namba 2. Anange. Kyemusinga okutegeera obusungu bunnuma olwaleero. Obusungu bunnuma akwongereko namba 2. Ogwemu akajanja. Fire mwokyani. Soka weeyokye gwe. Bw'osooka okweyokya sooka weeyokye. So mumanyira abasajja basinga babonaabona emisala lyonna bakolera gwe n'obwana bwo. Oleseewo mutwalo gumu. Gwe waleseewo mmeka? Oleseewo mutwalo gumu. Akola mmeka? Ensawo ya semiti ya siringi 5 oleseewo mutwalo gula mutwalo gugula kamanda oba tayagala kulya ddayo wammwe gye wava tolina bakizazedebo ddayo wammwe
ddayo ewammwe tolina basajja bo gye wava ddayo bombo mumanyiira nyini bakazi bamanyiira batwesonyiwe sifunyemu omutwalo ngamba sonyiwa ntya those men work abasajja abo bakola those men are abused abasajja abo you babona don't know what it means to abuse a man tomanyi kyekibeera okuvuma omusajja a woman is abusable so but to abuse a man okuvuma omusajja n'asirika and keeps quiet. mumanyi lwaki musirika Do you know why you are quiet? kuba bayibuli ga muli bitonde biki Because you are weak bina vessels. weak vessels kati oyagala kukola ki ng'oli weak gw'osaana kukuba luyi osaana kukuba luyi osaana kukuba luyi osaana kukuba luyi You need to be slapped. ate ne bw'ona ompulopa sijja kubeera ku sayidi yo Even if you report to me, I will sijja not, kubeera ku I sayidi will yo not support you. omwana ava ku sayiti nga n'okusi He come out of the site very ye ng'akola ku tired. sayiti ya muyindi bw'ati He's working on Muyindi's site, kaatuddemu ako akatono bwe kati ne bamusala 5,000 and then they chopped his 5,000. abadde akolewo gumu akakaga n'asigaza gumu 1,000 He remains with the 11,000. n'akomawo n'omwematirirako And mu he nnyumba comes back. gy'apangisa You disperse. naawe gipangiseeko ogiwulire Also, you rent it and you pay. gipangiseeko You ogiwulire rent, pay rent. gipangiseeko ogiwulire You pay that nabo omwana rent. afaanagana nga seminti wuuyo Look at this one afaanana coming. seminti n'amala okukwata obusajja bwe ku weekend girlfriend ajja kaakati dooni bannange dooni omuntu osajja n'akwata emitwalo gye bambi 2 n'akikuwa that's his buno obusente bwokka bwompadde amazima genyini kati akaviiri ngenda kukakola nti Oh, genda yeah. okole ezizo Go. genda okole ezizo Go and make your money. genda okole ezizo Go and make your money. gwe wampadde mmeka How much did you give him? byonjagalako nange byenkwagalako what is the difference nkwagalako bibyo tonjagalako byange omanyiirani omukyala yatondebwa kuweebwa musuula ki musuula ki Which verse is mu that? kitabo ki In which ne vaasi ki mulumpe olunyiriri Give me that scripture. mulumpe nti omukazi atondebwa kuweebwa omukazi mu vaasi ki Which verse? mulumpe Give me the scripture. mutandise n'okuzza ku nzigi eyandeese wano mumpe olunyiriri omukazi atondebwa kuweebwa The woman must be given. lwaki nkuwa Why should I give you? lwaki nkuwa gwe lwaki tompa Why don't you give me also money? mumanyiira nyina gendako okusaaki osindika ku wheelbarrow genda ogisindika Go ogiwulire and push that genda wheelbarrow. ogisindika Go ogiwulire and push the wheelbarrow and fill it. genda ogisindika Go ogiwulire and pull it. olyoka omanye ebbaawo byayitamu ng'akomawo And you akawungeezi will know what your husband goes oba through. aleese akaveera If you oba have taleese akaveera. yaniriza omusajja Oh, ekiro don't. Welcome. mugambe hani habi dadi baby baby welcome back Whatever you call him, say welcome back. yes bw'oba osobola mwoyo ne kakisa akasamusaamu welcome baby welcome daddy naye osanga omukazi yenna atugubadde ali ku remote ya tv nga ne tv si yagigula Even she's not the one who bought the TV. mwami dikoda yaweddeko naawe gisasula ogiwulire gisasula ogiwulire You pay subscription dikoda fee. subscription The yaweddeko subscription is off. nsiiba waka nga ndaba tv sigwogiraba Are you not the one watching that TV? nsiiba ku site nga banvuma Me, I'm at the site being nsiiba ku abused. site nga nvuga bodaboda kati otegeeza dikoda balabe batunula dikoda yaweddeko The decoder is on. Subscribe. zo Sumbaloni omuwuliriza bulungi nnyo tomanyi mu butuufu mwami we mbonaabona gy'abonaabonamu abami abasinga afoma mu buliri ssaawa 10 akuleka gwe weebase akuleka gwe ofuluta ye n'asituka n'agenda abami abamu let me tell you abeera ku mulimu eyo n'abalaabalamu okutumya enkoko n'amatooke n'ekijwisi nga tagenda kuyita n'asaba capati oba n'asaba ekikomando abamu n'agattawo obugasi n'atalya naye nga ki ekimulemeseza alowoozeza ku beewaka gamba we naali enkoko eno ate abeewaka akasente kenyononera wano 2,000 gino lwaki sigulamu at least ka afu k'ennyama ne tukalya ffenna ewaka bambi nga tasobola kuliira eyo naye omwami waatyo nadda n'omuyisaamu agengege nadda n'omuyisaamu olugaayu
n'omutunula kizimuzimu. Okitegedde? Wira nga tofaayo n'akonkona ku lugi n'osooka weerowooza. Bambi oba oluusi afunyeyo akagaati akomyewo wadde oluyinza buga kati kana akatono lwaki toguze munene, naye gwe omanyi lwaki aguze omutono? G'omanyi lwaki aguze omutono? So mu butuufu si bonna abaami, waliyo abaami abamu abateefiirayo abali awo, ne waliyo abaami boolaba nga bambi they are suffering for their family, naye ng'omuntu gw'alese ewaka tabitegeera. Kankubuulire kino, amaka gonna okulaakulana, okubaako level we munaatuuka, omwami n'omukyala baba nga tebali mu layini emu, kigenda twala obudde. Amaka geetaaga emitwe egi nga gyonna ate gissa kimu, nga mubajetingira wamu, mulowoolereza wamu, mukolera wamu. Naye muganda wange si byangu oba n'omukyala n'akulekera obuvunaanyizibwa, n'obuvunaanyizibwa obubwe n'abulekera ggwe, n'abulekera obubwe obw'oggula ennyaanya, obw'okumanya kino kiweddewo, nga ye ali awo tafaayo, ate alina ttiivi ewaka, alina tikitooko. Tomanyi na lunaku ki lwe mwali mutuddeko n'omwami we ne mutuula, mwami n'omukyala, ne mudisikasinga important issues? Teririyo. Buli omu ali bibye. Olowooza chipusi, olowooza nkoko, otuma yogati, otuma ice cream, otuma chocolate. Naye nga tonatuma mwami bintu ebyo, sooka omanye inkamu y'omwami. Omwami wange ayingiza kyenkana ki? Tulya kyenkana ki? Oyinza okuba nga omukyala gwonna mugulidde ati gwe by'oyagala kuba waliwo neighbor gw'okompitinga naye. Ekyokubiri, tomanyi bulumi bwa ssente. Abakyala baba batakolangako, baba batakola, tebamanyi bulumi bwa ssente. Tamanyi kivala nti azoonoona nga wayagala. Ayinza okugula kino n'agula kiri n'agula kiri, tafaayo oba amazzi gayiika, tafaayo oba balubu zisuzeeko, ye tafaayo kuba si yasasula. Gw'asasula osanga balubu bagireseeko n'ogiggyako, amazzi bagalese gatonnya n'ogasiba kubanga omanyi kye kitegeeza. Ye bajja gasalaga amazzi baagaata, kati lwaki walinze amazzi ne bagasalako? Okitegedde? Abaami abamu lanchi bakubawo endobo, naye mukyala omwami n'omuleka n'ava ewaka ssaawa 3 oba 2 nga tomuwadde kadde ka caayi era agende mu wooteeri, azoonoona ye 5000 bamutwalo. Ninga walikedde n'omuterako n'omuga ne mwami njagala ove wano ng'onywedde caayi, sente ezo tusobola okukolangamu ekirala, naye ziba 2000 breakfast eyo gye baliira oba 3000. N'avaawo ng'alidde bulungi ka breakfast ke, okitegeera, n'agenda. Ne breakfast gy'olidde ewaka teri nga biri bijuluulu. Omwami ne lwasiibyewo ewaka Saturday, Sunday takoze. No breakfast n'ogireeta 6:00, lanchi n'ogireeta 11:00. Okitegeera? Bambi osanga omusajja nga omanyi abasajja tebalwala. N'owoba mulwadde bo baagala byawaka, kyekyo ekiraga omutwe ti omusajja mutwe. N'owoba mulwadde bakusaba sukaali. Naye obeera n'omukyala nga ye tamanyi oba oli mulwadde oba oli mulamu. Obeera n'omukyala nga tamanyi status yo, nga tayagala kumanya. Kale bannaffe bano ababooda saayo n'abakubi obutayimbwa waliyo abantu abayita mu bulumi okufunira abantu baabwe ekyokulya obw'amaanyi. Nga bano abakyala basisita baffe be balese ewaka tebafaayo. Baba Musumba Aaron agambye
be mpiyoddemu amagezi oba bakuzeeko owookubiri oba naakuzaako owookubiri nolaba nga takyadda ajja lumu mu wiiki oba ebiri ng'abeera eri ojja kwezuula omanye ki ekyamuleetera okgenda weetereeza naye ate kibaleeti ayinza obuli obutamugoba ne musharinga so singa wali wakikola aliya n'ebyokuzzaako tebyandibaddewo nnyawadde ayogera abakazi ne beeyisa fire manyi baagala muyita ne fire awatasaanidde fire aweetaaga okwenenya ate ne muyita fire kati awo fire ki now that's the repentance abagambye first fire yourself omusajja akulekera omutwalo n'ogamba kakati naye nawe ogenda olagula omutwalo gugenda kugula ki kuba gwe olina ebibalo byo ambi ayina ensonga lwaki agula essoogo tomanyi inkamu era omukyala atamanyi inkamu ya bbaawe yoya asaba ebitasoboka naye omwami oba ng'omanyi ennyingi zaaye tosobola muteeka ku pressure tuva nti you must be close to biki byayise omusajja asobola okudda nga omusala half bagusaze abakolera mu bayindi nga bambi yakoze ensobe ne basala half kati tomanyi kikyayitamu bakazi mwe muyiga okusoma abasajja bammwe omukazi ategeera bbaawe omulaba bulabi nga akyuse oba n'omanya nti bba wange tali bulungi bba wange waliwo ekitagenda bulungi mu maaso n'ogezaako okufuba kubanga gw'otakikola eyo gy'akolera waliwo ajja okukeyalinga waliwo ajja kugamba alage bano ekiki nga toli bulungi bulijjo tobeerawo otyo mbuulira asiri mukwano gwo afeeyo naye nga gwe ow'ewaka eyali kikoze you don't care okitekedde bayita mu bingi ku mirimu stress nyingi bigambo bingi mpasa agambye nti bamanyi n'obavuma obwo buyindi buvuma kakuvuma n'oba ng'omwana omusajja omukulu olina n'abaana ewaka naye nga kyekikuvumya famire mukyala waka kakuwandulira amalusu mukyala waka baana nodda ewaka omukyala nakuyisamu agengega nodda ewaka n'atamanya kiki mami wange kikulikayo wa oyingira mu nnyumba omukazi n'alemera ku ttivi okwo ng'okomyewo ewaka gwenyini n'onoonya wooteeka ebintu byoze nabyo ng'ali okwo weggwako bagisalako n'agamba bagisazeeko balinyaga akatannyo kange kali mpasaaga akamiisinga singa otusasulako subscription naye nga gomala n'omwezi nga togirabye so basisita bange baneetweddeko oba nga wali tonnatuusa kufumbirwa yogera ate bane temugenda mu bufumbo lwa ssente temugenda mu bufumbo lwa figa ebyo byemugenda okusisinkana ebyo osanga amaka ng'olowooza waliwo olumbe nga there is no peace at all nga tewali mirembe so wives submit your husband Ephesians chapter number 5 verse 28 22 Ephesians 5:22 wives submit your husbands banaye mukyala gwe tomanyi kyekitwala okuba nga omwami asasula rent asasula amazzi asasula amasannyalaze abagulira ekyokulya abajjanjaba gwe tokimanyi kyekitegeeza my friend amaka ne bagakwazikamu one day olunaku olwo oyinza okugaddiza nnyinigo oyinza okugaddiza nnyinigo manyi kiringa mulimu oba olina omulimu okitwala ng'ekiri mulimu naye kasita omulimu ogwo guggwawo
kale akalimu kange kuno wenzera amafuna mulimu kaluno otandika okwogera ebintu okwesuubiza by'onokola ate bye wali oteekeddwa okuba ng'okola. Kati mwana sister obufumbo bumala kufa. Kuluno nenzaamu nenfuna omwami wange nja mwagala. Banaye abasajja bayita mu bingi naddala kati bano ab'oku makubo. Wewe omusajja atu yalina omudaala gwa chapati oba yalina engatto zayiwa ku kkubo baabagobawo. Naye ggwe ng'omukyala toyagala kumanya okyayagala kulya, alina okuyiya amagezi gonna abaleetera ekyokulya ng'omumanyiira. Era omusajja yeetaaga respect. Sister omusajja afaayo, Katonda nakuyamba omusajja ng'afaayo, akwagala, alabirira amaka ate ng'amanyi Katonda. Muganda wange weesunangako. Omulungi tabulako kamogo, tojja mufuna ali 10 ku kinnaakyo. Naye ate at least ebyo bitono by'olabako ebyo weebaze Katonda. Abantu bali mu bufumo nga bunaku balyampita kukubangako. Abantu bali mu bufumo ng'omukyala gw'olina oyiyo omusajja tafaayo, alina ne ssente naye nga yabasuula waawo, naye owuwe afaayo n'alaba nga mufunye ekyokulya. Okitegeera? Afaayo n'alaba nga mulina ow'okusula. Afaayo we mulwala n'asobola okuba ng'abajjanjaba. Sisita malayika taliiyo wano ku nsi gw'ogenda kufuna. Ebyo ebitono by'olabyeko bikumale. Love your husband, respect your husband, work together. Yagala omwami wo, labirira omwami wo, mutambule. Gwoba oyagala enjo malayika genda mu ggulu. Kakuba abasajja basirika naye abasajja bayita mu bintu binene. Kakuba amateeka gano ono ne balwanirira bakyala. Alina kira omusajja bambi oluusi atya okwogera okuswala. Bo batya okuswala. Naye abakazi babonyaabonya abasajja kankubuulire. Baba mistreatinga. Kati okituuka mu nsonga z'ekisenge. Muganda wange musajja watu tamanyi ddi lwe yakoma okubaako kye yeekolera. Okitegeera? Mwe abaleetera abantu abamu okwenda, baba baleetera okuba nga beenda. Kati gwe oganye okulaga baawola omukwano gwo oba okuterekera teri amanyi, oganye okuba nga omulaga ogwo omukwano gwonna. Waali tagalira eyo n'asangayo omusege. Emisege giri eyo. Sitaani ateeza emisege gye. Ate gyo yagitendeka. Waali tagala eyo n'asangayo akawala ne kamukwatiramu olunaku lumu we luti. Muganda wange sister, olyetaaga dryer eziwera. Ojja kwetaagisa dryer eziwera. Nze akubuulira. Gwe mulumye. Oshegera? Kwamanya ogenda omukwasiza. Nakukwatako tonkwatako nze nkooye nze ndi mulwadde. Tonkwatako osaagala. N'omukuba omugongo. Byonna bikole. Ne waliwo olunaku lw'ogenda okwejjusa. Okitegedde? Gw'olina okuba nga omanyi omwami wo. Ayiti mwennyini agamba mukyala leero sirina maanyi nkooye. Nye ng'ofuddeyo. Ne bakazi mmwe bwe mugenda mu zidurayi bwe mwagala obufumbo, simanyi mbaga, simanyi mukama, gwe mwennyini olemereddwa okuba nga oweezuula oba otuuse okufumbira oba tonnatuuka. Oli awo. Bweno kankubuulire, taking care of the family si kintu kyangu.
wali basisita nga omwami n'ebyokulabira family abivaako naye nga agamba sirina gyendaga. Omwami wamwagala naye gw'olina bambi afaayo nagala n'apoota n'aleeta akawunga waliwo abatakalina osegede n'agenda atuye naye olyawo wenna bigurupu bikwonoonye, olyawo wenna olemereddwa okumanya ky'oyagala, olyawo olemereddwa okukula buli sawa olinga mwana muto. Kankubulire one day ekyo ky'ogala bangi ekyo waliwo akirabamu value. Ate gye mikwano egikuwaga gitukusiruwaza. Teri mukwana akulaba ng'oteredde n'akuwa amagezi agasigala era akuwa amagezi mafu otera odduka ogende olekewo omwami amusigaze. Okitegedde? Amutwale. So we must be careful. Tumanye kye twagala, buli omu ayimirire mu gaapu ye, buli omu yeeguye munne, si sayidi emu kweguya. So kulaga nti I love you so much, nfaayo nga gwe tobiriiko. Omukwano gunyuma nga guli balanced, nga buli sayidi yeeguya, buli sayidi efaayo. Naye basisita b'emirembe gino balinga balimu emijini mu mitwe. Okitegeera? Balinga balimu emijini mu mitwe. They don't respect their husbands. Ate lekera obufumbo obwo obuvugira ku bwa neighbor. Lekera obufumbo obuvugira ku ebyo byolaba ku ma TV, byolaba ku social media, obufumbo obwo bwanjawulo ku bw'abalala. Niba ngambye nti manya level y'omwami wo, manya income y'omwami wo. Kakubule fe abasajja wetuba tetulina muntu nga mukyala ng'ategeera bulungi, tuyinza n'omala emyaka nga tulemereddwa okwezimba. Omukyala yakuteekamu amagezi. Naye n'omwami omanyi bunaku tuba tetulya nkoko naye tulekeraawo enkoko tugiryengako ku weekend sobola osevinga. Okitegeera? Oyo omukyala yagenda obikugamba. Nze nyinza okuba nga sibina na mundowooza. Era nino omwami nti ye kino tukoleko bwe tuti. Abakyala abo balungi mu kusevinga. They are good at saving. Nolwa n'omwami nogaa naye mwami buli mwezi oba buli wiiki mpangayo sente weziti ntereke. Zaakino ezo sizikuwa n'oba okola otya. Zaakino ife zituulu omwami okutereka ffe tuli poor at saving. Ebyo byonna omukyala yalina obikuyingizaamu. Naye waba nga naye tafaayo era bigenda kubeera bitya bwe bityo. So yabadde Musumba Aaron Mutebi. Video ze nzaagadde nnyo by the way. Zirimu amakulu. Bigambo byayogedde bituufu nnyo. Olumala nga baddukireyo abasumba mutuyambe. Mwami takyafaayo, takyalekawo ssente, takyasulawo. Okitegeera? Naye nga buli abadde asulawo, buli abadde alekawo ssente obadde omuyisa otya? Ekyo kibuuzo. How have you been treating that man? Webagula abasajja bangi but to find a husband. Muganda wange. Kiringa abakazi bangi but to find a wife. Si kyangu. Buli woyitira abasajja gye bali bangi. Era bakukwana bangi. But a man to find a husband who is going to be a father of your children, who is going to care for your children. Caring tekitegeeza nti mulina okuba ne ssente nnyingi caring kwe kubanga taata abeerawo mu mbeera yonna nga taata. Okubanga taata naye maama guno omulembe muvundu.
people marry out of excitement. Simanyi ninga ebintu byose birungi. So waka obadde bulungi eri ggwe nange abadde abuwuliriza n'obulaba. Eri ggwe ateekateeka okufumbirwa oba okuwasa. Kansuubire tolina ky'oyizeemu, tolabye bulabi. Oba olina ky'oyizeemu gamba Yesu onsaasire, bwe mbadde sikola bulungi, mbadde sikola buvunaanyizibwa bwange. Kama onsasula olunaku olwaleero nsobola okubeera omukyala ate ayagala bbaawe nga ggwe wayagala ekkanisa n'oweewaayo ku lwayo. Mukama nange nsabye I submit to my husband in the mighty name of Jesus Christ. No, ebimanya ebisinga okunyiza nti osanga omukyala nga asabumitinga nnyo eri musumba we. Nga teri lunaku lwalibuza musumba we ng'ayimiridde naye mwami we n'amukikinalako wati. Nina omuweereza gwe mmanyi bukyawasa mukyala we, teri lunaku mukyala we lwe yali amubuuziza ng'ayimiridde. Omukyala ye yakisalawo tabuuzangako mwami we ng'ayimiridde. Ekyo ndowooza baakimukuza mpisa. Must respect your husband. Tulina basisita muganda wange n'okugamba wasuza otya abaakuyambye era weesunako. Genda mu nnyumba nga mulinga bakomando owa Iran n'owa America nga libibye tamanyi wasuza otya. Nzoberawo ng'olina mulwadde naye nga tamanyi yakanya nti mutono tewali kino. Okitegedde omwami ne waakola ki nga taso. Ne mukwano wange yanyumiza yangamba ye mukyala we niwaba asasudde renti mukyala ajja ne risiiti oba waba ategedde ajja n'afukamira agamba bannaaye tweyanza nnyo okusasula kalenti Kama akuddizeewo. Niwaba alina kyakoze omwami oba apeyinze bbiru y'amasannyalaze oba amazzi ajja n'agamba nti tweyanziza nnyo ssebo. Kubanga it's not easy. Ate tuli mu biro nga bana ebitabuza abantu bagobye ku mirimu, abantu tebatalina mirimu, street nkalu, abantu bali mu kukaaba. Naye omwami n'akwata sente n'apeyinga we musula, n'akwata sente n'asasula amasannyalaze, n'akwata sente n'asasula amazzi, n'otajjadde kufuna gaba nene guno omulembe gwo mufu. Yanyumiza ne ngamba gwe oyo mukyala omuvangako genda kuwangatto. Mukyala ategeera amanyi who is a husband. Naye ati bano abaana be tulina abadootikoomu azaalibwa 2000. Era kunyumiza ffe twazaalibwa ku mirembe nga woyita ku muntu nga tomubuuza akugalamiza n'akukuba kibooko. Naye bani abaana be tulina ofunye omuwala wa dootikoomu naye waabwe abadde tabuuza maama we, buli omu abadde ayita ku munne. Bwe baba beebuuziza maama how are you? Kati gwolooze kwagala kufukamya ng'akubuuza buli kumakya ebyo naye biveeko. So gega amaggwa g'olina okugumira gye batubagamba marriage is not food. Love is blind, but if you allow it, marriage will open your eyes. Jangu ng'omanyi waliyo amaggwa g'ojja okukola ki g'ojja okugumya. Naye obadde bubaka bulungi eri ffe ffenna. Gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bwange, mbukuwoobera omulokozi era Mukama wange, onsaasira obutali butuukirivu, onaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. K'omuwadde obulamu bwo ajja kuyambako nga gwe tosobola, naye ekisa kya Katonda kyekijja okuba nga ate kikuwanirira okusobola okuba nga ate okola ky'oteekeddwa okuba nga ate okola. Kale kaneetooleemuko katono, bwekomawo bingi bye tugenda okuba nga tetwogerako
aha amakya malungi. Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi.